illustrator busi. Mu abayimbi abato abajja mu ba Vix ba baunsa temubali bulungi mulaba buli muyimbi mumuyisaamu amaaso. Anze siri bwentyo nze buli muntu more respect. Ate ekintu kyonna gye buva ne gye budda respect yetaagisibwa obukakamu kikuwanguza nnyo. Kyenyiza okugamba. Oyogedde ku kigambo kya respect. Waliko mu big talent. Niwe wavaayo nkulabye ennyo ng'otambula ne Eddie Kenzo nakulaba embalala naye. Noyogera ku kigambo kya respect ng'ate alina oluyimba lwe yaddamu buli muntu n'alubashi ng'ate n'avaayo n'alaga nti tawadde nannyini oluyimba respect. Ate nga waliyo. Yamuwa respect kuba era omuntu watukidde okuddamu akayimba k'omuntu abamuwadde respect. Ate yamunyooma. Just yayogera ndowooza ye ng'omuntu n'agamba kino na kino na kino naye teyamunyooma yamuwa respect. Era agimuwa kyemmanyi. Yamuwa respect kyenyiza okugamba. Musajja mulungi tayisa mu bantu maaso gwe ky'oba omanya. Yes. Musajja mulungi tayisa mu bantu maaso. Yali eni skin okuvaayo natandika okuba babounce ate nga mwena muli kutujaga nti mwena muyigira buyingizi. Kyenyiza okugamba saaliyo naye kyenyiza okugamba nti ndoza balina ensonga zaabwe ng'abantu. Just fe twalaba bintu bye twalaba ku TV, ku TikTok. Sina na kyenyiza kwogerawo. Naye kyenyiza okugamba just twe bampisa. Tujja kuwangula nnyo. Of course. Buli muntu yeetaaga okuba ow'empisa. Naye kyali siri kusaidi ya muntu yenna nga wegambye nti saaliyo. Wabula byonna nakeera ku makya ne mbiraba ku ssimu, ku TV. Sina na kyenyiza okugamba oba bounce yamukola ki oba alien skin yamukola ki I don't know but kyenyiza okugamba ffenna tubeere bampisa tuwangule yeke. Embangula ya mulabeka already walonda na side. Sirina side gye ntiko. Yeah man. Matha Mukisali. Wali ali busy ejjukira ina show gyali mu ku preparinga yakati ali mu kukwasaganya byonna ayitaayitamu alabe kiggwa kitya. Manya ajja kubeera wano ng'akuwa hype. Ajja oyo sister wange byonna tubiyitamu nga ndi naye. Yeah man. Of course tulina okukwatagana kubanga kuba tubeetaaga. Nga we nakugambye wabaawo obutakkaanya mu bantu ate ffenna tuli bantu tukola ensobi nti ffenna omuntu avaako ng'omuntu naye tosobola kumanya ki ekyajjako omuntu oyo mwaka akaseera naye ne alien skin ayinza okuba nga akyejjusa kubanga tekyali kirungi okuba omuntu si kirungi. Of course ajja kuba nga akyejjusa kuba yeetonda. Yes, ndoze byaki bya vibe. Bya vibe abantu bane vibe ez'enjawulo so kyenyiza okugamba naye kyemanya akyejjusa kuba si kirungi kuba muntu kuba teri tteeka likkiriza kuba muntu. Yeah man. Abavubuka abato mulaze nnyo ezzalawo ku bayimbi bwe mwasanga era mugamba mubako industry mwagala mu kivugo. Tebasobola kuva mu industry kubanga tubeetaaga end of the day. Tubeetaaga balina okusigalawo ffenna tusigalewo tupushinga ekintu kimu nsi yaffe kugenda maaso. Kati bwe ngamba omuyimbi gwe nasangawo aveewo ng'ate bye bamu ku be twali twegomba kiba tekikola makulu. Alina okusigalawo ffenna tubeere wamu tutambuze bulungi ekintu. Tulina okuba ne peace and unity. Yeah man. Ekyo si ekigambo kye twandikukozesa naye kyenyiza okugamba buli omu alina nagambye abantu tuli banjawulo. Nja kwogera kino njogere kiri naye ng'ekituufu tubeetaaga. Yeah man. Kiri nga nze we neetaaga Kenzo namusangawo. Naye mwetaaga. Musegeera. Yeah man. Yasikiriza okuyimba. Bazze bakyuka. Bazze bakyuka nasooka kwagala Azizaziyoni oyo. Muvaako nga byakoze tobiraba. Byali byakabi. Just nfuna omulala ate gwe njagala. Omulala. Alina dda ku Kenzo ye musajja wange. Bayagala Aziyoni olw'okuba yayamba Kenzo bayawukanye bayomba. Era nyimbira bulungi alina obuyimba bwe yayimbanga bwali bwakabi mwana oxygen biki ne bunnyumira. Mwakaseera bwali bunnyumira era bukyanyumira mpaka kati naye just nga egambye. Nyiza n'ogamba saa zino
kati ate waliwo Abanigeria balala benjagala kubanga gye njagala ndowooza okutuuka essaawa zino. Man. Okkiriziganya n'ababayita abayimbi b'omulembe guno nti muli bayimbi ba TikTok? Nze siri muyimbi wa TikTok. Siri muyimbi wa TikTok. Yeah. Nyimba zigenda kuba wonna. Baani nze? Just ngene nagambe sometimes into imba vibe kati TikTok yeriwo ye vibe eriwo. Sawa zino kyova nti omuntu ojja muyita omuyimbi wa TikTok naye nze kati strategy yange njigaziya saa gitagetinga TikTok yokka kubanga eyo app ejja keera kumakya. Yeah man. Bagamba abayimbi abajjanga abakakkamu ennyo abali down to earth endongo tetera bakolera eyawano bw'osuubira kikola otya kuba yeetaagamu ekibuli. Of course ekibuli we kituuka ku ndongo nja kuba nakyo era nkirina naye mbanga ntuddewo nti nyinza okuba omukakkamu naye kituuka ku music birala nti eba business segeera nti biba birala kuba nange mba nina gye njagala otuuka seeza nina okwongeramu nnyo n'okukyusa face nsobole okutuuka gye njagala okgenda. Tannafa music tannafa n'ennyimba zikyafuluma n'abayimbi abakabi we bali kati abaana nga kati Joshua abaana we bali abaleese ennyimba ezakabi nange Oma Afrikana kati saa zino ndeeta kandi ezange tugenda kunyumirwa kweyagala yamaani. Nanti zimalako wiiki muyitiriza babogamu wiiki emu olumba tuba tukyalungi. Tezimalako wiiki kale nezo ndowooza gye ziri ezimalako wiiki naye waliwo ennyimba z'abayimbi abalaze ezibeerawo ne zituvuga yamaani. Kitegeeza okkiriza n'omuntu mu bwakwogerako ekintu munoonye mukulu. No nagambye okuba kibi. Tosobola kuba muntu tekikkirizibwa teri tteekawo erigamba nti olina okuba omuntu. Just mwina kutuula wansi mwesootinge ng'abantu muleme kwekuba kweyasamba. Basinga omuntu abeera ne idea y'oluyimba gy'abaaluki. Anti nze maye mabegako awo ensi yaffe ebadde nnyo mu bintu bya sadness naku biti abantu bayise mu buzibu obw'amaanyi bungi kati ne ŋŋamba nkoze ntya okusanyusa ku bantu tinakwata peeni mpandika oluyimba ng'olwo kandi ezange nga ŋŋamba abantu muli ku ssente zammwe n'oba ng'olina 10 oba 5 zezo z'olina sanyuka. Ate basobola kunneekwasa kubanga nenkyasobola okukola endala. Yaman. Hey, how are you? I'm okay, how are you? I'm fine. Okay. Amanya. Nanteza Shiba. Gwe tolina bembuno simanyi gundi makeup by biki? Shiba Faces. Shiba Faces. Olunaku lwaleero tuli ku video shoot ya Oma. Soko tuli ku makeup gw'omukoze. Ono makeup tumukola bayimbi abasimple ku basajja nga talabika nnyo ne just abuza oil mu face. Omukozeko gundi type ki bikota bikibi mwine ebintu bya mwebyo. Tandeko just foundation mutono ne powder pozi n'emimwa. Ne tuteekako ka gloss katono. Nabasajja mubateekako gundi syrup balm. Ba gloss. Kiki osinza okwagala kuoma ng'omukolako ku? Ali funny. Okay. Akunyumidde. Emimwa tojagadde? Njagadde. Soko tunyongere emimwa gy'Oma jagadde koki? Ja pink. Oli mukozi wa makeup like oludde ng'okola ku bayimbi? Nkoze ku bayimbi ab'enjawulo. Okutandika ku gundi ku Oma Afriki then ani. Martha Mukisa. So company wagipatana. No. Buli muyimbi gwe balina gw'okolako makeup. Martha Mukisa. Miss Henry, Tonix, Rickman, Banj. Rickman gundi shira yaliwaawo nga ku gadi tobba omusajja. Teyaliyo. Naye nga keberako buli ssaawa. Mbuki. Muyimbi ki gwe wakakolako n'owulira nga akwanguyidde? Martha Mukisa. Ate ali asinza okuwa obuzira.
Miss Henry. Mbuchi. Just yeronda. Kyokka kye nninza oyogera. Okay. Nenga kakasente bakakuwa mu budde aka makeup. Biri mu sente. Basasulirawo. Okay. Kati ono simple makeup wa. Wacha? Ono simple makeup yo mukolera mmeka. Kisinziira ebbeeyi ze tuba tuteesezza eri. Makeup ya mukamu bikibishi. Dolimba lwokoleddeko makeup olumanyi. Baba gojja buzi. Sinnalumanya nnyo kiri awo. Omusanzu otya omango mukolako? Kuba tugambe ni Henry ye yeronda ye omusanzu otya? Ali free na buli kimu. Takuwadde buzibu. Mu basajja temuliwe yakugize n'agamba mbu omala makeup jangu ne wakokole makeup. Taliyo. Gwe temuliwe wegomba. Lwaki oli? Temuli. Emimwa gyono. Mugaye emimwa gy'oma gikubye. Temuli. Oma. Yo. Owulira otya makeup gwe bakozeeko? Mpulira bulungi si mubi n'amukola mulungi. Okay. So byakola byonna byakabi. Awanye emimwa gyo. Neyanzizza naye mulungi. Yeah man. Musobola okukwatagana. Of course. Mukwano gwange. Musobola okukwatagana mukwano gwange. Dero tukushooting oluyimba ki? Baluta kandi ezange lwali ku EP bagita threesome luli namba 2. Bagitani? Threesome. Tayito. Threesome binyuma. Threesome ogimanya enyuma. So ogiteeka ku kintu kinyuma. So ennyumba zaali zaakabi nnyo. Ne tugamba linnya ki tuyinza okutuuma ekintu ekyo. Twagamba olaba threesome kavaayo bulungi. Ennyumba 3 ezinyuma. Zakabi. Nenga ka threesome oleko kozeeko. Ka threesome. Kakabi. Kakabi. Ana shooting za video. Wax. Yeah. Abachi mwanze wax atenga tumanyi namwe company yamwe shooting videos. Yeah, wax mulungi. Yeah, management ya mulonza actually. Yeah. Nenga mulungi. So ne eri wali. Yeah man. Mania kwambaza vixen yani swagative yagenda okunyambaza olunaku olwaleero ne ba vixen we bali banyirira. Mwabalonze abaana banyirira mumanyi okumaliriza ne mwetika ba vixen ne mugenda nabo baba mikwano gyaffe bamugenze kujaguza tulina okukwatagana ensi tuba tulina kuba wamu. Okay. So mara okukola video nga mugenda mukwatagana nja mwetaaga olulala. Basaagala atagende nziremu munoonya kati. Mu ngeri ennungi si eri gy'olowooza. Kali tukwatagane ku seti. Kyova atolo mwangako. Kukyuka. Kuba tomanyi kuki. Kwede yogera biwuka. Afrikana kamera bbiri ziri kubwe kwetawo ekitegeera awe tutuuse bro awe tutuuse annaye binate bitabuse time yakuyaza yali ayagala kamera n'omunana America naleta hafu kamera. Next project Yo mu America omuwulizaako. anaye omusajja oyo omunzijukiza n'olunaku ne lufa. America naleta hafu kamera. Amerikani. Tokwata masimu ewe manyiwo saagala nje Musikangoze n'okolako interview. Musikangoze n'okolako wakatoka kyebande katodda wodda waka kati kamalizeeko wano nkunoonya Director? Okay. Okay, the video shoot we on and the concept where is it coming from?
Yeah, we just had the shoot of Oma Afrikana from Black Magic Entertainment. So the concept that we're going to be doing about today is that we're trying to build something with old school vibe, colors playing around, like, because according to his sound and the way we did the concept, that's what we came with. So that's it. How long did it take you to come out with this concept? It doesn't take me an hour. It depends on the talent or the experience of someone. So it doesn't take me to do a concept for 2 hours. Just sit down for 1 hour and then write something. 1 hour, like 2 hours is enough for someone to do a concept. How long have you been here? Like 4 or 5 years now. 5 years. Yeah. Which has been your best movie to song to direct of the artists here you've worked with? So far, I can't tell you an artist because I won't mention artists because I've worked with every artist in Uganda so far. Namely, like give us like 4 to 5 artists you've worked with. Okay, I've worked with Shiba, I've worked with Chameleon, I've worked with Weasel, I've worked with Jamaica, I've worked with Eddie Kenzo. Challenges with artists, because we know artists are not easy. Yeah, they are not easy, but we're trying. But I can't tell you the challenges. Everyone knows, like each and everyone knows the challenges. But if I just mention the challenges, everyone knows because it will go far. The achievements, are you happy with what you're doing? Have you achieved anything? You'd be like, if I had not gone into this game, I wouldn't be in achievements. Yeah, I've achieved a lot. Where I was, it's not where I am now. Yeah. And I have a plan, so first of all, I have a brand, and that's mine. Okay, when do we expect this video out? We should expect like in a week. In a week. It will be out. So what should people expect? We should expect more fire that is coming. Because wax directors and set and what would we expect it to be? Yeah.